ate buli gyosalawo n'obwoyi obwetagisa ate tebuzo bwakyo enfumu omulala yinaa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  kati ssebo omuggo guno gulina tekulikosizeko kyonna nti mu ngeri yonna nkulaba oli munanasiteki ebintu byonna byovikutte mu mbeera yemu buno buyinza babatema mu kugira gye batematulanga tulambye mugo gwa owesiga muyomba mulimu obuyinza bw'obeera n'obuyinza n'obeera n'okusalawo okw'amangu ate ng'oyimiridde otenderedde zikiriza nti ojja kukola byonna okwesiimye okwagala ate lwabuganda tusuubira nti bw'oba wasamba kwira ewali webatabatira ndogo sasa nakukuba naye okuma ne bakufuuyiramu n'otandika okutambula bw'otuuka wotuuza kawungu n'otandika okuwulira obulungi okukola kisi naye abantu bano babeera nga balinaawo kikulaga nti bakulinamu obwesige totendewala maama nkwebaza olw'okuma abalabi kaakati webale mututumira yongera okukuma manyi bwaganga gajjudde ate namusanamutababisi awo egajjaze mbanina naye kyakikoze obulungi obutegambika nsaba omukama katonda omusi wangatto nsaba omukama katonda akukuume era akwagaliza ebirungi byonna era byonna abikuwe ofune bingi ng'obugulu bw'eggongolo Gracias.